The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the People's Hope, omukulembeze w'abantu, eyalondwa era yasalawo bannayuganda bangi nnyo abamuwa amatu gaabwe abamwaniriza n'okumuwuliza. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ayongedde okusattiza Mwai Museveni. Amunyiiza politics era bwe mulaba nga Mwai Museveni akutuka wali aba afudde kirwadde kya Kyagulanyi Ssentamu. Temulowooza nti waliwo obulwadde obulala obuluma Museveni. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine amawanga gaali mu kutambula okulaba nga ayongera osimba emiramwa, ng'ayongera okugamba abazungu abo nti temuddamu kuba musajja ssente amalawo eggwanga lyaffe. Abannayuganda bagenda bakya bagenda banyiigira nti mmwe mulivuddeko kanaluzaale wonna olw'okwonoona eggwanga lyaffe, mmwe buzibu. Muganda wange, mukwano gwange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ate omukulembeze ebigambo bye bibuliddwa era amawanga mangi agabadde gakyayagala Mwai Museveni ate gakitiza naye gamaze okubanga gabijjamu engatto. Tusiimye nnyo bannange, mwebale kulwana naffe, mwebale kubeerawo, mwebale kwagala ggwanga, mwebale kusitula amaloboozi gammwe, mwebale kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe eba ey'enjawulo era nga etwalibwa ddala nga bw'eno twali. Tulina okukkiriza nti abalabe baffe weewaawo tutambula nabo batulimu n'effe tuli bagumu era tukkiriza nti tujja bitwala era bijja tambulira ddala bulungi. Kankulaga obubaka bwa His Excellency ate obupapazza Mwami Tebukabulwa banyabo namunonga abantu bitu abali kutuuro muri district za Sembabule, Kiryandongo, Kiboga, Owitu, Gomba hamwe n'Amakasongola. Erizooba nijagamba ansonga nkulu munonga bingi omulimwe eyindebire muri gambaho ebirebi enshonga y'itaka. Ebirebi nimbareba mutandikire kugamba abutali bulinganiza bwa gavumenti ya Museveni obushuma bw'itaka bukwasire ahansi n'ahaiguru. Ebindi kambigambo mu Luganda. Bannange okumala ebbanga ddene muze mulaba ekibbataka n'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya biri mu Northern Uganda, biri apa mulabye mukono basengudde abantu n'ebitundu ebirala. Ate naddala wano mu Buganda kisukka kuba bamanyi okusengula abantu kyalo kiramba ne babasenguzawo n'abafu baabwe. Ensonga eno bangi kummwe muze mugiraba naye nga balaba bagamba tekisobola kuntuukako kubanga nze ffe tuli mu kintu, bangi nga mulowooza mwe muli mu kintu. Naye nga bwe tuze tubagamba nti tewali ali safe okujjako ffe nanga tuli safe. Bangi mutandise okyogerako, mbalaba ku TikTok olina ajja n'agamba basengudde abantu baffe, omuntu n'owulaba nga bagobye omuntu amaze ku ttaka emyaka 2, 3, 4 ne babagobawo bugobi kubanga balina connection n'abo bali mu buyinza, ayina oluganda kwabo bali mu buyinza, ayina influence mu magye n'ebifaanana bwe bityo. Ate nga ne bwe mugenda mu kooti temufuna bwenkanya kuba abalamuzi bali compromised, ba RDC tebabayambye n'ebirala bwe bityo. So njagala mumanye nti tewali ali safe. Wabula kino kisobola okuggwaawo singa tukyusa obukulembeze ne tufuna obukulembeze obuwa amazima ekitiibwa, obukulembeze obusaamu abantu ekitiibwa, obukulembeze obw'obwenkanya. So baganda bange bye bino bye tulwanirira era tulwanirira Uganda erimu fairness, buli omu ng'akake kabakake, buli omu nga yeyagalira mu nsi ye. Nga bwe tuze tubagamba baganda bange, nobody is safe until all of us are safe. So mwena mutwegatteko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kukutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya. So tusitukire wamu baganda bange, twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna, no matter the tribe, no matter the language we speak. Mwebale munonga kumpuliriza, Ruhanga balinde. Baramusya mwena basebo na banyabo namunonga abantu bitu abali kutuuro muri district za Sembabule, Kiryandongo, Kiboga, Owitu, Gomba hamwe n'Amakasongola. Erizooba nijagamba ansonga nkulu munonga bingi omulimwe eyindebire muri gambaho ebirebi enshonga y'itaka. Ebirebi nimbareba mutandikire kugamba
abutali bulinganiza bwa gavumenti ya Museveni obushuma bw'itaka bukwasire ahansi n'ahaiguru. Ebindi kambigambo mu Luganda. Bannange okumala ebbanga ddene muze mulaba ekibbataka n'okunyigirizibwa n'obutali bwenkanya biri mu Northern Uganda, biri apa mulabye mukono basengudde abantu n'ebitundu ebirala. Ate naddala wano mu Buganda kisukka kuba bamanyi okusengula abantu kyalo kiramba ne babasenguzawo n'abafu baabwe. Ensonga eno bangi kummwe muze mugiraba naye nga balaba bagamba tekisobola kuntuukako kubanga nze ffe tuli mu kintu, bangi nga mulowooza mwe muli mu kintu. Naye nga bwe tuze tubagamba nti tewali ali safe okujjako ffe nanga tuli safe. Bangi mutandise okyogerako, mbalaba ku TikTok oli najja n'agamba basengudde abantu baffe, omuntu n'owulaba nga bagobye omuntu amaze ku ttaka emyaka 2, 3, 4 ne babagobawo bugobi kubanga balina connection n'abo bali mu buyinza, ayina oluganda kwabo bali mu buyinza, ayina influence mu magye n'ebifaanana bwe bityo. Ate nga ne bwe mugenda mu kooti temufuna bwenkanya kuba abalamuzi bali compromised, ba RDC tebabayambye n'ebirala bwe bityo. So njagala mumanye nti tewali ali safe. Wabula kino kisobola okuggwawo singa tukyusa obukulembeze ne tufuna obukulembeze obuwa amazima ekitiibwa, obukulembeze obusaamu abantu ekitiibwa, obukulembeze obw'obwenkanya. So baganda bange bye bino bye tulwanirira, era tulwanira Uganda erimu fairness, buli omu ng'akake kabakake, buli omu nga yeyagalira mu nsi ye. Nga bwe tuze tubagamba baganda bange, nobody is safe until all of us are safe. So mwena mutwegatteko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu, kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kukutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya. So tusitukire wamu baganda bange, twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna, no matter the tribe, no matter the language we speak. Mwebale munonga ku mpuliziganya. Abasajja ba politicians bonna bali so fake, era tetulina kintu kyonna kye tuyinza kufuna mu ba politicians bano, mpozi nga tusazeewo omunnauganda ne weekwatiramu ekyo bulijjo Kyagulanyi akitujjukiza omukulembeze omulonde n'atugamba muleke kwesuubiza ku bannabyabufuzi bayaayi baffe babbi. Kino nno eno statement ya Ssemujju Nganda erikawa bano baba simanyi to kwa mukulembeze, simanyi to kwa ma politicians baffe toti, simanyi to kwa mukulembeze wange toti, simanyi to kwa statement mugirabye akinoganyiza bulungi n'akigumiza bulungi nti bo bagenda okujja mu bantu, oba ogenda ewa Besigye, oba ogenda ewa Kyagulanyi, bagenda okugendayo omuntu abeera akutta omumuli gw'enkyukakyuka, bo bagenda okugenda babeera banoonya masannyalaze kudda mu bifo byabwe. Mukitegedde ndowooza ensonga lwaki tulina okulwanisa abasajja bano bannabyabufuzi. Oyo Ssemujju Nganda ndowooza oba ali myaka 15 oba 10 oba 20 mu palamenti, ate si ye yekka, bonna bangi. Kyagulanyi atubikudde bubikkuzi maaso ne tubuuka n'atubuusa abano abasajja y'enkola yaabwe webaddenga ebbanga lyonna. Kati kiri bwe kiti Uganda okujjako nga tufunye omukulembeze omulungi ali ku levo ya Kyagulanyi, okitegeera palamenti yonna oba kaŋŋambe we tufuna omukulembeze mu ggwanga Uganda ali ku levo eri ku levo ya Kyagulanyi alumirira eggwanga, ba public servants bonna mu ggwanga Uganda nga kwogase ba MPs bano balina okutemwako emisaala, bonna balina okutemwako emisaala nga buli MP afuna million 2 nga tekuli insurance, nga tekuli nabba wa motoka. Sente ezo zibabeera basobodde osevinga zidde mu masomero, zidde mu service delivery,
masomero malwaliro nguudo bitya n'ebitasobodde kumenya ebingi kubanga bana basajja bagufuula mulimu si buweereza balina funa miliyoni 2 ebabako Nambooze yavaayo n'atugamba nga webafuna obusente obutono miliyoni 4 sente entono naye nga ba MP be Uganda basinga n'ab'e Kenya. Uganda waweesinga Kenya musinga ba MPs wa South Africa. Uganda waweesinga South Africa. Mu Uganda musanga ba politicians abalina nga bagagga nnyo n'okusinga ba politicians mu nsi gitujja obuyambi nga America. Mu Uganda musanga Anita Amongi nga mugagga nnyo n'okusinga general wa America. Mu Uganda musanga ba general abagagga nnyo n'okusinga ba general mu America. Mu Uganda musanga nga Anita Amongi mugagga nnyo n'okusinga president aliko kati wa America Biden agenda ovaako Amongi mukasaka naku munse naku gye bawa obuli obuyambi lwaki ebyo nabyo bibeerawo kubanga bakozesa parliament as a tool ne bajja nga tebajja kuweereza abantu wabula bajja kubeera nga bakola ki bajja kubeera nga banoonya mirimu n'olw'ensonga eyo mu nsi erimu omukulembeze alumirirwa ku levo ya Kyagulanyi walibeera akutta obuyinza okitegeera balina batema ssente teri simanyi teri health insurance zino health insurance zebabawa okitegeera ne balumwa n'okubeera nga amalwaliro gazimbwa mu constituencies awala buli walwala mbw ati n'afuluma health insurance teri motoka teri babateme bateeke ku miliyoni ezezi omubaka atuuka okubeera ng'afuna miliyoni 4 nga dokita alongosa omutima gw'omuntu n'agugjamu n'agussa ebbali afuna miliyoni 4 after taxes afuna miliyoni 4 omusawo twagala mu Uganda empya mwe bisajja mwe babateme sente ezo sente zibeere nga ziweebwa badokita nga dokita afuna miliyoni 15 omusawo nga afuna miliyoni nga omusomesa nga afuna wakati wa miliyoni 6 miliyoni 8 ekyo ekikola wekityo kijja kusobozesa na health system yaffe okukula ne education system yaffe okubeera nga eddawo tunulya education system yaffe bweri eri rotten kiva kuki ekimu ku nsonga lwaki education system yaffe enfu byansasula tewali sente zonna zigenda mu bano kati mwalabye Bank of Uganda bawuza bagibbye miliyoni 15 eza dola ani yazibbye mwezo sente zibbwe mulowooza ziragawa ani alina obuvunanyizibwa ku Bank of Uganda yeyagana oteekawo banka gavana ye Museveni ne family ye kiri alina obuvunanyizibwa ku Bank of Uganda bagirinako obuvunanyizibwa Museveni Salimu Sale ne mukyala wa Museveni era yebabbye sente ezo golooza sente zigendagendawo era zigenda mbana babaka kujja kutubuzaabuza base mu Uganda teziraga okitegeera so singa batemwako sente kijja na kutwanguyira nezo constituencies zetulina simanyi constituency 2 mu ggwanga Uganda mu kaseera katono bwe kati ntojjo olowooza nti Uganda yinkana Kenya oba Uganda yinkana Tanzania tulina constituencies mutwalo ojja kwesanga bajja kwegoba bokka tusobole osigaza constituencies zetulina okuba nazo bali bobote ze balekawo constituencies oba districts asimanya anamu meka naye nga Uganda yali bulungi era ng'eri okay ono weyajja nakuyetinga constituency mutwalo mulamba naye gyakomye okuyetinga constituencies omunyereza mu buyinza Uganda gyekomye okwonooneka nebyekwa Nambooze bakuwa miliyoni 4 Nambooze ezo sente ntono nawo savinzi ebisanja simanyi bina myaka 20 tukoye genda mu bulungi si mu bubi mulyawo mulwanira bifo mulyawo temuli kubuweereza miliyoni 4 sente ntono ezo sente Nambooze ne bakuwa sente ne bakuteekako simanyi n'eza amafuta simanyi ebibaka simanyi kati nga bino ebibaka ebibeera eggulu simanyi ababeera simanyi Ajumaani ababeera simanyi Kalangalawa abo Amongi simanyi ababeera eri Bukeddeya babawa sente nga kuliko n'eza transport naye Amongi abeera Bukeddeya
tabeera mu Kampala abona bonna babaka tabeera mu Kampala simwe babeera ezo zonna ssente zibononekerako zaaki mwana babaka mu mwana mutufudde nnyo abadongo mutufudde abayunga mutufudde abatategeera abantu mmwe naye ate nga tutegeera okulotya statement mbantu palooza tutegeera nno naffe tutapinga wali masannyalaze wabanga Kyagulanyi yagayina nga tugenda ng'owanika ekikondo nga Abanayuganda nga balunda ng'obabuzaabuza gwe ng'ogenda ng'okwata ettokiryo nga kiwedde Abanayuganda mbakuutira nga nange neekuutira kitegeera tulina okulwana ennyo nkiddamu tulina okulwana ennyo okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda naye ekitali ekyo bano abasajja bamanyira ate tulina okulwana ennyo okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda nga teweesigamye ku bannabyabufuzi ba politicians eyo BMP simanyi ba RDC akina simanyi bani bano simanyi ba kansala simanyi tulina okulwana ennyo nga tetubeesigamyeko we tujja osobola okwenunula tulina okulwana ennyo ekyo nkibaddiramu bano bajja kunoonya mirimu nambooza akulaga tagenda bamuwanga Kivumbi weebali Mpuuga Sseggona baani abaddewo emyaka n'ebisi wakulaga weebali tulwanisha dikiteeta tetugenda beefuula bafaayo ssente ate ekyewuunyisa zezo miliyoni 4 ze basobola okwogerako naye nga zisukka nawo wano kugundi ku Parliament Saga nani exhibition bakolaga padiem omukulu yozafuna Semuju padiem nafuka padiem lwansonga kyali wanita amongi Semuju kati oyo musubirako ddi nkyukakyuka agenda kujja ddi n'ekiteeso ekikuyamba agenda kujja ddi okulwanirira abantu beekasokoso babakuba ku mataka bababaka amataka ddi wawaye Semuju nganda mu nsonga z'abantu beekasokoso nenge si wawakiikirira and you think we are stupid Abanayuganda this time round obuyinza tulwane nnyo okulaba nga tukyusa obuyinza twerwaneko okulaba nga tukyusa obuyinza okwenunula bano kasita tunenunula bino byempu yabawoza simanyi Kyagulanyi sente agenda zijjawa simanyi zigenda okutambuza gavumenti simanyi ali mukusuubiza ebitakola simanyi bitakola sente weziri sente muzibba sente muzeegabira miliyoni 8 mwasoma kimwe ba MP mwasoma ki banji kumwe qualifications mwina za NASA temwasoma kufunota miliyoni 8 hayo nogatako tezikumala nituba wa miliyoni 4 zibaga simanyi amafuta insurance Uganda empya tebalina kuba na insurance omubaka alwale yesasulirenga ku biiru ye ne mukazi we n'abaana be ku biiru ye omubaka alwale kibeerenga kimungakatako okubeera nga wa gyava constituency mwava amalwaliro gasobole okubeera nga malungi Uganda empya gye twagala ebyo mutwasamira simanyi sente zinaavaawa Kyagulanyi zalimbalimba buli public servant yenna alina okutemwa sente mubeerenga muli baweereza si mirimu mwe mwajja munoonya mirimu twetaaga baweereza si banoonyi ba mirimu twagala baweereza si banoonyi ba mirimu panange mwana ebivaawo nga byasama mukubamba bakatoki mukubamba MP toki toki nga lwaki sikuba mu mwana mwe basajja mutu balinako obusungu gwe Semuju nganda tubalinako obusungu tubalinako obukyayi mwe basajja mwe mwana